بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bagada bange ab'ekitiibwa mwenna ne bannyinaze abalungi, tuzzeemu nate okunyumirwa era okuwoomerwa ebyafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama, era nga ku mulundi ogwayita twakoma ku nsonga eyalimu ekibuuzo nga kigamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma lw'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala okugenda okulambula entaana ya maama we, nabwe kityo yakkiriza basahaba okugenda okulambula entaana y'abasahaba. Era eno hadithi eva ku Sulaiman ibn Buraida an Sulaiman ibn Buraidata an abihi, eva ku Sulaiman mutabani wa Buraida nga yajiwulira hadithi eno nga eva ku kitaawe. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallama atutegeeza emirembe gibere ku ye, qad kuntu nahaytukum an ziyadati alquburi, nali mbaganye okulambula kabuli zammwe. Faqad udhina li Muhammadin, naye Muhammadi akirizibwa sallallahu alayhi wasallama fi ziyarati qabri ummihi, okulambula kabuli ya maama we. Fazuruha fa innaha tudhakiru al-akhirata, mazima okulambula kabuli zitujjukiza okufa. Era hadithi eno ntuufu mu bannanyini hadithi bonna bagituuma hadithun hasanun sahihun. Eno hadithi mbadde nina okugireeta mu lutambi luno okugumiza ekigambo ekyokulambula kabuli, era hadithi eno esangibwa mu Jami'i Tirmidhi. Kati okuddayo ku byafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama, tujjukire bulungi nti twakoma ku nsonga ey'omwaliriro Abdul Muttalib gwe yali yeeteerawo nga tewali muntu asobola kugutuulako omwaliriro ogwo, kaabeere nga wa famire ye, kaabeere mwana we, kaabeere wa kika kye. Naye lumu nabbi sallallahu alaihi wasallama kigambibwa yali akyali muto, yajja adduka bakojja be Azubairi ibn al-Awwam ne bamusika. Abdul Muttalib n'abayimiriza n'abagamba nti nno mumuleke, ono mwana wange, ono muzzukulu wange, tewali asobola kumugaana. Era mu baana oba abazzukulu beyakkiriza okubeera ku platform eyo oba ku mwaliriro ogwo yali nabbi sallallahu alaihi wasallama. Era waaliwo ekyafaayo ekirala, olunaku lwali lumu omubaka sallallahu alaihi wasallama okunoonya eŋŋamiya ezaali zibuze. Lwaki baamutuma? Okusinziira ku kitabo kya Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad ye musajja mu basajja abaasooka okuwandiika ebitabo bya siira nga Ibn Ishaqa n'abalala tebannajja. Era yawandiika ekitabo kye bayita Tabaqaati, era yafa mu 203 oluvannyuma lw'okusenguka. Atugamba Ibn Sa'ad nti ensonga eriemu, ensonga lwaki baamutuma omubaka sallallahu alaihi wasallama, lwakuba nti buli kyakola kiyitamu era abeera muwanguzi. Ne bamutuma bataata be abato baali batandise okweraliikirira nga eŋŋamiya zibabuzeeko, kyebava basindika omuvubuka ono nga bagamba nti omuvubuka ono buli kyakwatako kifuuka golodi. Naye mu kugenda okunoonya eŋŋamiya yalwayo. Kati Abdul Muttalib jjajjaawe ne kimunyiiza nnyo, n'abaga nti musindika mutyawo omuvubuka omuto bw'ati ogenda okubanoonyeza eŋŋamiya zammwe. Era bwe yakomawo n'amugwa mu kifuba, n'amunywegera, n'amugamba nti nno okuva olwaleero sikyakukkiriza kuva mu maaso gange. Oyo nno jjajjaawe Abdul Muttalib nga yamugamba ebigambo ebyo, ng'abigamba Muhammadin muzzukulu we sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Era nga bwe tutegeera ffenna ebyafaayo by'omubaka alaihi salatu wassalam eby'okugenda ng'afuukira ddala mulekwa, kigambibwa nti ku myaka 8 era yaddamu n'abeera mulekwa owannamaddala. Lwaki? jjajjaawe Abdul Muttalib yafa ng'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga aweza emyaka egy'obukulu 8. Kati awo tubala taata we yafa nga maama we yakafuna olubuto lwa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ate maama we n'afa
nga omubaka sallallahu alaihi wasallama awezezza emyaka 6 kati jjajjaawe n'afa ng'awezezza emyaka 8 egy'obukulu. Ibn Saadi mu kitabo kye At-Tabaqat atunyumiza naye nga hadithi eno teriiko bujulizi bwa maanyi neera tulina ogireta mu byafaayo kubanga basahaba bamubuuza ekibuuzo omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'akuze nti okyajjukira jjajjaawo bwe yali afaanana Abdul Muttalib, era n'abaddamu n'abagamba nti mujjukira bulungi era nalina emyaka 8 egy'obukulu yafiira. Era ekikakasibwa nti jjajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallama Abdul Muttalib bwe yali afa ku kitanda ekyo kye yalwalirako, ebyafaayo bitunyumiza nti omuzzukulu ono yamukwasa omwana we gwe baali bayita Abu Talib. Abu Talib yali azaalibwa ne Abdallah era maama waabwe yali omu, baazaalibwa mu lubuto lumu. Era Allah tabaraka wa taala yamuwangaaza emyaka miyitirivu nnyo okutuusiza ddala we yafiira nga omubaka alaihi salatu wassalam awezezanga emyaka 50 egy'obukulu. Ekibuuzo: lwaki Allah tabaraka wa taala yagezesa nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama mu buto bwe okusingira ddala? Balulama bangi oba abamanyi bangi abayanukula ekibuuzo kino nga mu bujjuvu, era ne bagamba nga Musa Allah tabaraka wa taala bw'amugamba nti wastana'tuka li nafsi, Allah nga kyategeeza nti nze nakuwambaatira. Ekiseera abaana ba Isirayiri bwe battanga buli mwana omulenzi azaaliddwa, ne maama wo kennyini omukadde akuzaala yawalirizibwa okuvaamu amakulu okuleka, n'atakuyonsa n'atakulabirira. wastana'tuka li nafsi, nze nakulera. Allah kyageza kutegeeza wanti ye yalera omubaka, si maama we, si taata we, si jjajjaawe, si taata w'omuto. Abo bonna yamubayisangako, naye nga Allah ye yalera omubaka Musa, ate era ye yalera omubaka Muhammadi. litusna'a ala aini, okule nga olereddwa oba olerebwa ku liiso lyange nga nkutunuulidde bwe ndi. Allahu akbar walillahi alhamd. Kati bw'aba ddala nga butuufu Allah tabaraka wa taala akyogedde ku Musa bw'atyo, kati atoola omubaka waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mwe temulaba nga ate kimusaanira omubaka alaihi salatu wassalam okuba nti Allah tabaraka wa taala yamwererera. Ekirala abamanyi kye baatunulamu kwe kuba nti nno embeera y'okuba mulekwa, yes tukkiriza nti omwana abonaabona era ebizibu biba bingi, naye ate mulimu omukisa ogw'okuyiga ensi engeri gyetambulamu. Nti senga omwana ono aba akulidde mu matiribona ne ssente n'ebitiibwa, oba oli awo teyalisobodde kulaba Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yatuukako era ne bye yalaba. Era tewali asinga kulabirira mwana, benna tukimanyi nga bazadde bamuzaala. Naye buli mwana bw'asubwa omukwano ogwo atandika okwetengerera ng'obudde bukyali n'okweteekateeka, kubanga ababukuza oluusi babika bibiri, bayinza ate okumwagala ennyo oba bayinza okumuyisa obubi ennyo, naye ng'ate abasinga bamulekwa abo bayisa bubi nnyo nnyo nnyo. Y'ensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallama agamba nti oyo yenna ayisa mulekwa obulungi ajja kubeera nange ku lunaku luli olw'enkomerero. Tewali kibeerawo okuggyako Allah aba ayina enteekateeka emabega waakyo. Mumutunuulire mu Afrika oba mu nsi ezo ezitali nga nsi zino zetuwangaaliramu, nti omwana ow'emyaka 6 asobola okulabirira banne, kyokka ate ng'omwana wano mu nsi zino ez'abazungu oba ensi ezaakulaakulanako okusinga endala, omwana ow'emyaka 16 tosobola muwa kintu kyonna kiri awo kimukaluubiriza. Omubaka alaihi salatu wassalam okuyita mu ebyo byonna Allah bye yamuyisaamu bye byamufuula okufuuka kye yali oba okufuuka omusajja oyo omweteefuteefu mu buli nsonga yonna, era n'okubeera omubaka owa Allah tabaraka wa taala. Era nga bwe mulaba nti si baavu be bakodo, abagagga be basinga obukodo. Omwana akulidde mu bwavu n'omwana akulidde mu bugagga, omwana akulidde mu bwavu takiraba mu lwa sabbiti kuwa kyalina okusinga omwana omugagga abala ssente ze. Taata we amugamba nti oyina okuyiga okuseevinga, naye ono omwana atalina kaalina waawo asobola okukakuwa kubanga takafiirwa, talina bingi. Ana
wa kafi ilyatimu kahataini fil janna. Nze n'oyo yenna aba alabiridde mulekwa tuli bwe tuti mu jjana. Omubaka alayhi salatu wassalam atutegeeza hadithi eyo. Era ahadithi nyingi nnyo ezoogera ku kulabirira bamulekwa. Mwe temulaba nti omubaka alayhi salatu wassalam yali yejjukira oba yali yejjukanya engeri gye yakulamu okuba nti ayogera hadithi zino zonna ez'okulabirira bamulekwa. Era kye mbakuutira ne kye nkuutira omwoyo gwange kwe kufunayo omulekwa gw'olabirira mu bulamu buno obw'ensi. Wadde Allah akuwadde abaana, wadde Allah takuwadde baana, funayo bamulekwa b'olabirira. Funayo bamulekwa b'olabirira. Lwaki okikola? Olw'ensonga kirimu empeera nnyingi nnyo. Ate Allah atugabiridde nnyo, bannange Allah atugabiridde nnyo abantu abali wano. Bw'oba tofunyeeyo mulekwa yenna gw'olabirira, oba tokirowoozezzaako n'amaaso amoogi, oba tofumiintirizza, so nga ate siyinza gga nti oba weeyisizza bubi, wabula oba tofumiintirizza nnyo, kubanga $3 zirabirira mulekwa e Kampala oba mu nsi yonna mu Afrika wonna. $3 oba $100 oba $5. Era ogambe nti nno okuva olwaleero ngenda kugoberera ekintu kino ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yakikola. Okifuule ekyolubeerera mu bulamu bwo paka Allah tabaraka wa ta'ala bwakuza obuvubuka oyo oba omuwala oyo n'agraduatinga. Abamu bamanyi ogenda n'abeera ne ku mbaga ye n'amulabako, kubanga tutandika okubaweerera nga tetubamanyi, naye oluvannyuma ne tugendayo ne tubalaba. Ekyokusatu, abamanyi kye batunulamu kwe kuba nti nno omubaka alayhi salatu wassalamu okukuzibwa mu Bani Saad, mu kika ky'Abasaad, kwe kuba nti akula n'olulimi olusinga obwogi. Amakulu olulimi lwe lwali lulungi nnyo, yali amanyi okwogera kubanga abasajja baali bayiga olulimi Oluwarabu. Era omubaka alayhi salatu wassalamu atutegeeza mu hadithi emu n'agamba utiitu jawami'il kalimu, naweebwa olulimi olufunza ebigambo naye ate nga birimu amakulu mangi. Era hadithi eva ku Abi Hurayrata radiyallahu anhu ng'egamba an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama nti omubaka alayhi salatu wassalam atutegeeza annahu qaal, agamba nusirtu birru'bi ala al-aduwi, nti naweebwa okutiibwa n'omulabe, wa utiitu jawami al-kalimi, ate nempeebwa okufunza ebigambo ne bibanga mulimu amakulu mangi. Wa bainama ana naimun, ate bwe mbanga neebase, utiitu bimafatih, mpeebwa ebisumuluzo khazainil ardi, eby'ensi yonna, fawudiat fi yadayya, ne biteekebwa mu bibatu byange. Allahu akbar. Kati awo ne bw'oteewuunya lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam teyatufaanana mu mirulu. Omuntu ne weebaka Allah tabaraka wa ta'ala n'alagira malayika ne zikuteeka ebisumuluzo by'ensi yonna mu bibatu byo, oba okyayagala ki? Simanyi kyoba okyayagala. Allahumma ja'alna minhum ya rab, wa man yuha shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Oyo yenna aba ataasibwa omululu gw'ensi guno, ddala mu butuufu abeera ateekebwa mu bawanguzi.